bukyambeera ku mikolo sirabangayo mukazi gwe bagenda naye waabwe ku lunaku lwe lwa kukyala. Simulabangayo. Bakazi bonna tubasanga waabwe. Naye gwe ne musituka n'omukazi oba mwafubutuseewa ne mugenda naye waabwe ku lunaku lw'okukyala. Omukolo ogukolebwa mu Airbnb mbangulaba. Nze Calvin ebintu by'ekifere byonna mbimanyi. Naye nga lwaki mupangisa amaka g'omuntu okukoleramu omukolo ogw'ekifere? Naye owaaye bw'oba oyagala essente z'awano bagamba bwe zikubula mu bulungi zinoonye mu bubi. Abantu ba wano banguwa nnyo okusondera essente ez'okwonoona naye bagambe nti njagala kukola bizinesi. Omukolo ne bw'oba togugwana obukadde 10 babuleeta, owaabiri aleeta, owazina aleeta. Bibonna baseke banguwa mangu okubiteekamu essente. Naye gamba nti nze njagala kukola bizinesi, njagala kwezimba, tojja kubalabako. Muli batuufu. Omuntu aba yakoze omukolo mu Airbnb nze ne bwe ntunula bwe nti mba mulaba. Teriiyo mukazi gw'osituka naye ku lunaku lw'ogenda kukyala waabwe. Eby'ekiferefere mba mbiraba naye nga muli batuufu mubamaleemu akajanja. Ye maama sente zo baazisonda naye ekero video jako kyayibwa abantu baba. Buno bwe bufere bw'omwaka 2015. Banansinisa ebinnyo omanyi bakambwe naye ezo omukolo guba gukolebwa mu Airbnb ate yalayisirayisi mbangulaba nyumba mwapangisiza mpangisa. Omukulu Rama yagenze abamu bakiise ku kyala abalala ne bagamba yabadde atutteyo bbaluwa wasenga emukkirizisa okumubeera nga asaba olunaku lwe banaamuwa asobole okubeera nga agenda mu butongole akyale. Yensonga lwaki waliwo confusion eyo. Abamu bagamba okukyala kwabadde kutya kuno, ate abamu abategeera ensonga ez'omunda ne bagamba ate kwabadde kukyala muzabadde ensonga za bbaluwa. Osooka kwesitula n'otwala ebbaluwa wasenga, senga n'agituusa owa taata, taata n'abawa olunaku then ne mugenda ne mukyala oba ekyo n'omusetinga date ey'okwanjula. So ekitabo kyambadde naye nga enogundi yeetegeeza ki by the way. Ka video akalala kigambibwa mbu nabyo bya buwangwa bya nnono, ensonga za nnono. Naye ko saakategedde nakalabye olunaku olw'eggulo nga kasatuleetinga babadde ng'abako oba batuuse leeti ne babagamba mwavule bwavuze otuuka ewa taata oba bakoze eki ndowooza okubasonyiwa okubakuba emba okubasaze oba kalombolombo ki. Amazima gali nti tetukamanyi. Abasinga nagezaako okubuuza abantu abamu ne mbagamba bannange oba eno culture ki. By the way tuyinza okanoonyereza nga tetukamanyi kumbe culture ndala. Yes, eyinza okubeera nga culture ndala nga si wano mu Buganda naye abako baakiguddeko. Abako baakiguddeko. Wano ku SMX Media kankusaba subscribing onyigende ku notification bell tojja kubona ngo missing updates naddanga zino. Still wano ku SMX Media kujukisa nafa abalegit shots enamba yabwe y'essimu yeyo wansi awo. Omuyimbi ayagala omukolera oluyimba lwa video, omuyimbi ng'oyagala okukolera oluyimba lwa audio, abamasomero balina special offer nga mulina oluyimba lwa audio mwagala kukola music video balina special offer ey'abaana abamasomero kati beeteja primary oba secondary bakola music video ennungi ddala. At top of that nga bazipromotinga ku TV stations ez'enjawulo. Ate gwa n'omukolo gwa kwanjula mbaga graduation simanye mu DD prom party ebikoze bitya obwo obusonga bunafu nnyo ku muntu akola music video. Bakule kukuwa ennamba y'essimu ebisigadde obibalekere.